Salam Musumba subsequently requested for a meeting with AW in Brussels, Belgium, where she invited many other people to attend, including the accused, Elias Lukwago, Honorable Semujunganda, Lubega Mukaku, and Charles Romshana. In the discussions at this meeting, AW accepted to join the plot to overturn the government and agreed to be their security. The discussions at this meeting were recorded by AW, and the recording shall be relied upon at the trial. That upon building sufficient trust in AW, Salam Musumba requested JW to introduce AW to KB. This was done, and the two, AW and JW, had an online discussion with KB about the grand plot to overturn the government of Uganda by force of arms. This culminated into the first physical meeting between KB, that is Kizza Besigye, and AW on the 29th of October 2023 at Geneva, Switzerland. That the first physical meeting was held in Geneva, Switzerland on the 29th of October 2023 and was attended by AW, KB, Frank Chihere Atkunda, and JW. At this meeting, the group discussed the plot to overturn the government of Uganda by force of arms. KB requested for military assistance from AW to destabilize Uganda. KB also requested AW to train some of his allies in covert intelligence and paramilitary tactics, which request AW accepted. KB further requested for counterfeit Ugandan shillings with intention to seep into the economy of Uganda through his collaborators, who he stated to be officials in Bank of Uganda, as a means of raising finance for KB's objectives and also destabilize the economy. In the same meeting, KB, JW, and Frank requested for ricin poison, to poison targeted government officials. That further in the same meeting, KB provided AW with a list of government security installations and military facilities like the 2nd Division, Makenke Barracks, Bugembe Barracks, Bihango Military School, Kachoma Mountain Brigade, Kabarole, Gaddafi Military Barracks in Jinja, Magamaga Military Barracks in Mayuge District, Marine Division, Lozera, Air Force Academy, Nakasongola, Engineering College, Lugazi, Senior Staff College, Chimaka, Singo, Karuguta Training School, Ntoroko Military Intelligence and Security School in Nakasongola District, Machinde Military Barracks, Police School Webaje, and Oliver Tambo, Kweweta, among others, as targets for attacks. That after agreeing to conduct a training in Kisumu, Kenya, Frank Chiherere Atkunda traveled to Uganda with KB to organize their intended group of people for training. The proceedings of the above meeting were recorded using a covert camera by AW, and the same will be relied upon during the trial. That KW and AW created a strong communication, that is, or relationship through social media, including WhatsApp. KB provided AW with his Swiss contact line number, that is +41 77 81 38 990, through which he frequently communicated with AW on mobile line number +19 54 39 40 141 WhatsApp. During the period from their first meeting on 29th October 2023 up to 16th of November 2024, KB and AW had numerous conversations and exchanged numerous social media messages, wherein KB discussed with AW. Are you okay? Can we proceed? Yes. Wherein KB discussed with AW details of his intention and the plot to overturn the government of Uganda by force of arms. A forensic extract of the record of their conversation shall be relied upon during the trial. That KB attended another meeting on the 24th of January 2024 in Geneva, Switzerland, which was also attended by AW and JW. At this meeting, weekeno nga abangi bali kukufira kwa abaana Elias Lukwago bamuleseeko mu kooti. Elias Lukwago yalabikidde mu kooti ne bamusomera emisango. Era bwe bamusomedde emisango ne bamusindika mu kooti enkulu, bagita nkulu. Ne bamugamba nti eno tesobola kuwoza misango gyo. Esobola gikusomera.
naye enkulu. Kati mbadde siwangako obudde kumanya misango ky'emituufu eginenyezebwa Erias Lukwago. Erias Lukwago tebamunenyangako kwagala kusaavinga muhoozi Kainerugaba. Kati leero nafunyeeko nga bamusomera nange nenfuna ku article eyo. Gye njagala osooka okusomeramu wano mpanvuwanvuko naye tugenda gigoberera. Tunyonnyoke bulungi ki ekisibye Erias Lukwago ne banne. Okitegedde? Omukyalo omulamuzi yatandise bw'ati kwewa yabadde ne article eno. Ngenda kugisoma nga nziruka, ngenda gezaako okunnyonnyolako ebimu bwe tutyo tutambule. PW requested for a meeting with the AW. Sitandikidde yonna bwe yabitandise naye ntandikidde ku nsonga. Nti waliwo omukulu gwe bayita PW eyasaba meeting ne AW in Brussels, Belgium, where she invited many other people to attend, including the accused Erias Lukwago, Honorable Ssemujju Nganda, Lubega Mukaaku ne Charles Lwomushana. Nti waliwo gwe bayita PW eyayita meeting ne AW mu Brussels, Belgium. Owulira? Eno gye yayitira n'abantu abalala okujja okubeera mu meeting eno. Muno nga mwemuli aboogerwako Erias Lukwago, Honorable Ssemujju Nganda, Lubega Mukaaku ne Charles Lwomushana. In the discussions at this meeting, AW accepted to join the plot to overturn the government and agreed to be their security. Nti mu meeting eno mu bimu bye bakubaganyako ebirowoozo ayitibwa AW ndowooza gavumenti ekikozesa omukweka kuba ndowooza yabalumika. Ayitibwa AW yakkiriza okwegatta mu lukwe olujjako gavumenti era nakkiriza okubawa security. The discussions at this meeting were recorded by AW and the recording shall be relied upon at the trial. Nagamba discussion eno byonna bye bayogerako mu meeting byali birecording bono gwe tuyise AW. Era recordings zino zijja kwesigamibwako nnyo nga tuwuliriza omusango. Thereupon, viewing sufficient trust in AW, Salamu Musumba requested JW to introduce AW to Kebbi. N'olwekyo okusinziira ku bwe baamuwuliriza AW ne bamuteekamu obwesige. Kakati awo ne wabawo Salamu Musumba eyasaba JW, waliwo AW ne JW, eyasaba JW okuintroducinga AW ewa Kizza Besigye. Okategedde? Sitole erimu Salamu Musumba, AW, JW. Kati AW ne JW baleka ayite beemanyi naye nga te Salamu Musumba amanyiiko JW. Kati Salamu Musumba n'asaba JW akwate AW eyali alina obbawa security amwanjulire Dr. Kizza Besigye. Ogoberera. This was done and the two, AW and JW, had an online discussion with Kebbi about the planned plot to overturn the government of Uganda by force of arms. Nti kino kyakolebwa era bombiriri bano AW ne JW baafuna okubaganya ebirowoozo ne Dr. Kizza Besigye online. Nga bonna nti bayogera ku WhatsApp oba online ne banyumiza bonna ne beemanya kati ne bafuuka basatu AW, JW ne Kizza Besigye ne bakubaganya ebirowoozo naye ng'ensonga eri kukujjako gavumenti kumaamulako gavumenti nga bakozesa awo we nafunye okutya force of arms nga bakozesa omiriro miriro. This culminated into the first physical meeting between Kebbi, that is Gizara, and AW on the 29th of October 2023 at Geneva, Switzerland. Nti kuno okunyumiriziganya kwa online
kyavaako nga bagaa nti tubadde tunyumya online ne tuteesa meeting baasalawo bafune meeting ng'ennaku z'omwezi 29 oba ba meetinga ng'ennaku z'omwezi 29 ogw'Ekumi 2023 mu Switzerland mu Geneva. Owulira? Geneva, Switzerland. Geneva ze kibuga ekikulu kya Switzerland. So the first physical meeting was held in Geneva, Switzerland on the 29th of October 2023. Era meeting yawe yasooka mu Gw'Ekumi 2023 ng'ennaku z'omwezi 29 and was attended by A.W. Kebbi, Franka Jere, Franka Jere ati kunda anti eno gundi olumwe amanyi egabuzaabuza naye nga balaga nti A.W. yalimu Kizza Besigye nga waliwo ne Franka ndowooza Franka ati oba ati kunda erinnya liri awo bwetyo naye nga lyabanyankole and JW Kizza Besigye Franka ati kunda bonna bali mu meeting eno. At this meeting, the group discussed the plot to overturn the government of Uganda by force arms. Bakkiriziganya titugende tumamuleko government. Kizza Besigye requested for military assistance from A.W. to destabilize Uganda. Njagala olize nnyo wano wanyumidde. Kizza Besigye yasaba emiriro. Kubanga yakiyise military assistance obuyambi bw'amagye yasaba obuyambi bw'amagye okubanga bajja bakyankalanya eddembe lya Uganda. Kizza Besigye also requested A.W. to train some of his allies in covert intelligence and paramilitary tactics, which request A.W. accepted. Kizza Besigye teyakomaawo yasaba A.W. training. Yamusaba amutrainingire abantu be mu nkola y'amagye, obukessi, obukugu, okukozesa emiriro, okitegedde. Era bino A.W. be yakkiriza. Kizza Besigye further requested for counterfeit Ugandan shillings with the intention to speak into the economy of Uganda through his collaborators who he stated to be officials in Bank of Uganda as a means of raising finance for Kebbi's objectives and also destabilize the economy. Kati kano kanneewunyiza mbadde ate mu bintu by'obuyeekera simanyi bwe kakozesebwa. Kizza Besigye yayongera n'asaba ebicupuli bakuba ebicupuli bya ssente eza Uganda babiteeke mu ekonome y'eggwanga efe ate n'okukozesebwa bakola emirimu gyabwe. Okitegedde? Ng'agamba alina connections ne officials mu Bank of Uganda. Kitegedde? Nga kati bagenda bikozesa ndowooza babyongere mu system basobole okuba ne ssente ezikozesebwa naye nga na bicupuli ate nga ate byongera n'okwonoona economy ssente zibe nnyingi mu system. Okitegedde? Kizza Besigye requested for bana njagala mugoberere kubanga guno musango leka kutandika butandisa ate kugenda tunyumira. Tetufaayo ku outcome kuba si bakyali baffe. Omanye ekitta banna Uganda kwefuula nya die hard w'omuntu gwotasula naye. Ffe bonna bano tekuli kyali waffe. Kizza Besigye sevo bayiga ensolo yaabwe. Kati baba bateesa kuwunga bana yaabwe. Pete tubimanyiiko nnyo. Tusobola tunulayo. Netugane gundi yakubye nnyendo. Nga tolinamu feeling tuwulire gw'osalawo ki. Okategedde. Mukuwulirize nnyo w'omanyira nti ono alimba oba mutuufu. Kati bagamba Besigye yasaba ebicupuli ebya ssente za Uganda n'ekigendererwa okubiteeka mu ekonome ya Uganda ng'ayita mu mikwano gye oba mu bantu baakolagana nabo. Abo bagamba nti ba officials mu banka enkulu ey'eggwanga mu kyo ng'afa ku raisinga ssente ezigenda okukola ku bigendererwa bye n'okukyankalanya ebyenfuna by'eggwanga. In the same meeting, mu meeting eyo yennyini, Kizza Besigye, JW ne Franka requested for bayongera ne basaba wulira kano receive poison
baasaba obutwa. Yes, poison targeted government officials nga baagala obutwa batandika okuwa ba government officials. Kasema obuyekera bulayika bunyuma. That further in the same meeting, era mu meeting eyo yennyini, Kizza Besigye provided AW with a list of government security installations and military facilities like the 2nd Division Make kati wano bamenye barracks naye wano wensoma ebimu bazinyonyodde naye badde bagamba Makindye barracks, Mugambe barracks, Bihango military school, Katroma. Nti Besigye yannyonnyola yakwata ono AW n'atandika omuwa barracks z'eggwanga ze balina okulumba. Okategedde n'amenya nti wano tugenda barracks eno tulina ogikuba, tulina okuba eno, tulina kati nannyonnyola wano barracks waliwo Katroma Mountain Brigade, Kabalole, Gaddafi military barracks, Mujinja, ndowooza eno badde bagitoba Magamaga military barracks, Mayuge Marine Division, Luzira Air Force Academy, Nakasongola Engineering College, Rugazi Senior Staff College, Singo weziri wano boy barracks nyingi ne baga nti ezo baali bazitagetinze okuzirumba. That after agreeing to conduct a training in Buso, Kenya, Franka Jere traveled to Uganda with the Kebbi to organize the intended group of people for training. Bamala okukkiriza nti bagenda kubawa training, ne training basalawo nti bagenda gikolera Kenya. Owulira? Bwe basalawo nti bagenda gikolera Kenya, Franka Jere ne Kizza Besigye baakomawo Uganda. Batandika okukuŋŋaanya abantu be bagenda okukozesa. Bagenda otwala mu training. The proceedings of the above meetings were recorded using a covert camera by AW and the same will be relied upon during the trial. Byonna byonna bye boogedde byalikodingibwa. AW yabirikodinga ng'akozesa kamera era bayina video ne audio. Nga Besigye ali mu meetings ezo. Tweyongereyo. That Kebbi and AW created a strong communication, that is relationship through social media including WhatsApp. Nti Kebbi oba Kizza Besigye ne AW baakola omukwano nno ogwaddala era ne batandika okuba nga boogerera ddala nga bayitira ku mitimbagano nga muno mulimu ne WhatsApp. Owulira? Kebbi provided AW with his street contact line number, that is plus 4177813890. Nti Kizza Besigye yawa AW enamba ye kwe basobola okwogerera era ne bagisoma ssebo enamba ne basoma enamba yayo, through which he frequently communicated with AW on mobile line number. Eyo yali mobile line. Kati then namuwa owulira namuwa ne gye tuyise WhatsApp number 19 74 34 40 14 and 11. During the period from their first meeting 10th 9th October 2024 up to 16th November 2024, Kebbi and AW had numerous conversations and exchanged numerous social media messages wherein Kebbi discussed with AW details of his detention and the approach overthrowing the government of Uganda by force and arms. Nti mubanga okuva lu meeting eyasooka lwe yabaawo paka no mu November 2024 Kizza Besigye ne AW basigala banyumyanga nga bayita ku social media okwekubira amasimu nga banyonyola butabe bagenda okuwamba mu eggwanga oba okujjako government. The practice extract over paractic extract of the record of their conversation shall be relied upon during that trial. Ne bagaba bino byonna byaboogera
bagenda bireeta nga babatadde mu kooti. That Kebbi attended another meeting on the 10th of January 2024 in Geneva, Switzerland, which was also attended by AW and JW. Nti era mu January wa 2024 mu Gwekumi ngenda kuzomwezi 10 Kizza Besigye yagendera mu Geneva, Switzerland ne ba meetinga ne AW ne JW. At this meeting, Kizza Besigye assured AW that he was committed to facilitate the training of his people to overturn the government of Uganda by force of arms. Nti mweno meeting discussion yali kuki. Kizza Besigye yakkiriza nti agenda kuwa facilitation abaana bano bwe bagenda training. Mucho nti oli yali akkiriza ku training abaana bano. Naye nga kubalisa kubanywesa kubata ebyo nga ate Kizza Besigye agenda kukkiriza oteeka muki sente abaana bafune facilitation. Ulira ekirala. In this meeting, mu meeting ya 2024 January, Kizza Besigye and JW further requested AW to assassinate the President of the Republic of Uganda using a drone strike. Mu meeting eyo yenyine ya 2024 Kizza Besigye ne JW basaba AW Kizza Besigye ne JW basaba AW okutemula president w'eggwanga lye bayita Uganda ng'akozesa drone strike. Ng'amulumba naki na drone. Kebbi undertook to provide AW with the president's movement routine and vulnerable points to facilitate his assassination. Kati Besigye omulimu gwe gwali ki? Besigye teyamugabuga nti njagala mumuntemulire. Wabula yamuwa n'entambula za uliriza. Bagambe. Kebbi undertook to provide AW with the president's movement routine and vulnerable points to facilitate. Nti Besigye yatwala n'omulimu ogw'okunnyonnyola president butya bw'atambulamu na wali obunafu mu ngendo eno gy'atambulira nga bonoga nti naye kati wano waliwo akazikiza singa liba kkubo kati wano musobola oteegera wano waliwo wati kati tusobola obbalira wano. Besigye yabiwaayo. In exchange for AW's assistance, Kebbi and JW undertook to grant the Kurdish government company access to Uganda's banking sector to launder money, permit the use of Uganda's airspace for trafficking illicit goods including drugs, use Uganda as a safe haven for Kurdish fugitives, and generally permit the use of Uganda for illicit activities once the planned overturn the government was successful. Nti Besigye ne JW basuubiza kati Kurdish kyeki government yaba Kurdish yali government kyeyo kiyinza okuba kitegeeza baba musibira mu bbwa. Okay, kati bagamba nti government yaba Kurdish oba company oba akabinja kano bakasuubiza nti singa mutuyamba ne tujjawo Museveni ng'oli banaga nti kati nze bwe nkola kino nze nfunira muwa. Babasuubiza nti bagenda bawa access ku banka ya Uganda oba ku sector ya banking ya Uganda nga basobola okuraundalinga sente okubba sente mu banka y'eggwanga nga bugamba nti baba access ne tandika okubba bino bye tulaba obubbi babaddewo bamenye banka bakoze bati nenga science nenga government ebekimanyi ne yefuula nti babayingiridde system kati ng'agamba nti kye baali babasuubiza ekirala nga bagenda bakkiriza okukozesa airspace ya Uganda okubbiramu illicit goods ebintu bitwandise ng'amagendo nga muno mwe muli okuyisizaamu drugs njaga biki ebyo bwe bitya. Then kwegamba Uganda ekozesebwe nga safe haven oba ng'ekifo we tukweka abamenyi b'amateeka. Kale bo tujja bakwekangawo. Kale bo bano bakadishi kwe baba batuyambyeko ne tujjawo ono
kati eno wawe wafuuse bo gye beekweka okategedde kati kye baabasuubiza. And generally permit the use of Uganda for illicit activities ne balaga nti Uganda egenda kuba kafo kaabwe ka mafia bano ng'emirimu gyabwe oli baba bamunoonya yeekweka eno nga bamukweka. Ne bagamba singa pulani gye baba baze beekoze eki eyiseemu that by virtue of his leadership position in kati awo tugenze jjukira adde basomerani Lukwago Misango. Kati baga that by virtue of his leadership position in PFF, the accused was aware of all the meetings between Kizza Besigye, Franka Chihere, Atukunda, JW and AW in Geneva, Switzerland, and the plot to overturn the government of the Republic of Uganda by force of arms, but deliberately did not report to any authority. Ntinga ali mu kifo ky'okuba nti yali akulira PFF. Meetings zino zonna Besigye, Franka Chihere, JW ne AW ze balingamu mu Switzerland, Geneva. Pulani ze baali babala okujjako gavumenti eno nga bakozesa ebyokulwanyisa. Erias Lukwago yali azimanyiiko oba yabimanyanga. Nti Besigye kati agenze lwa nsonga eno. Naye Besigye Lukwago teyagamba nti kandipootinge eri mu b'obuyinza nti ono nno ayagala yeekera ayagala kujjako gavumenti eno yasirikanga busirisi. Okitegedde? That on the 14th day of June 2024 Kebbi attended a meeting with AW and JW in Geneva, Switzerland. In this meeting, the participants further discussed the plot to overturn the government of Uganda by force of arms. Kebbi requested AW to arrange for the training of a selected group of like-minded conspirators from Uganda, who included Samuel Makoha in Kisumu, Kenya, in intelligence gathering, surveillance operations, espionage techniques, and use of drones to be used in overturning the government of Uganda. Ntinge ennaku z'omwezi 14 omwezi gwali gwa Mukaaga 2024 Kizza Besigye addamu n'afuna meeting ne AW ne JW mu Switzerland, Geneva. Era mu meeting eno baayongera okudiscussing era ku nsonga yaabwe y'okujjako gavumenti. Wano Kizza Besigye era we yasabira AW kati otandika training ey'abantu abaali selected abaali bakkiriziganya ne Besigye byabala. Okuva mu Uganda muno mwalimu Samuel Makoha ow'Ekisumu, Kenya, nga bano bagenda soma ku bukesi intelligence, surveillance operations, kati surveillance ne intelligence byawukanirawo. Kamera, espionage techniques, n'okukozesa drones. Bakozesa mu drones. Okitegedde? N'agamba in the same meeting Kebbi and JW repeated their request for AW to supply them with counterfeit Ugandan currency, drones, weapons and grenades, which they codenamed pineapples. Ndi mu meeting eno bano baakiddamu ne basaba JW rather AW nti abawe sente ez'ebicupuli eza Uganda, bakube sente za Uganda, ne basaba drones, ne basaba ebyokulwanyisa, ne basaba grenades zino ze baatuuma pineapple ze baayitanga ennaanansi. Kizza Besigye provided AW with airstrip coordinates. Kizza Besigye n'awa AW coordinates za airstrip. Ennyonyi zino kati simanyi coordinates kati abayivu be babimanya abakwataganya ebyo. Ne batandika obumowa coordinates era ne bazisoma wano. Waliwo 21735N, waliwo 32134E, 6GH, H72VH plus 2P72VF plus 2P. Length of ne basoma coordinates zonna zonna ntijjukira baagalamu balaba mukubire mu nnyonyi. A CRG for airdropping of weapons.
ne basaba GRC. Kebbi further informed the meeting that he intended to use part of the Zambian territory for training and logistics. Kizza Besigye yayongera n'abagamba nti ayagala kukozesa ng'ovudde Kenya baagala gattako ne Zambia nayo bafuba trainingireyo ewa Mugumi nayo bagenda trainingirayo okitegedde at the same meeting era mu meeting yeemu kati wano ewava kanalunywera kano komba nakawulirako AW gave Kebbi AW jukira gwe basaba yawa Besigye $5,000 and facilitated the movement of Makoha Samuel and other selected Ugandan trainees from Uganda to Kisumu in Kenya for training. Yamuwe $15,000 namwongerayo ne sente oba n'abasobozesa bano bagobera kuziviza na biki basobole okutambula bave Uganda bagende Kisumu bafune training. That the accused knew of the meetings in Kisumu, took part in the mobilization and authorized the travel of the participants from PFF, which included Samuel Makoha, for the same training in Kisumu, Kenya, with the intention of overturning the government of the Republic of Uganda by force of arms. Nti ono gweba ali mu koti wano Lukwago. Zino zonna meeting yazimanyako. Era yakola ne mobilization y'omu ku bakuŋŋaanya abantu abagenda okugenda mu kutrainingibwa. Okitegedde? Kati that during the meeting of 29th September 2024, Kebbi and AW agreed as the way forward to hold a meeting in Nairobi, Kenya, where Kebbi would be able to meet the Kurdish Iraq contact for AW. Okay. Nti mu meeting yaliwo nga 29 Ogwomwenda 2024 Kizza Besigye ne AW bakkiriziganya okufunayo meeting mu Nairobi, Kenya. Eno Besigye gye yali ayina okufunira contact Omukadishi Omuyiraka. Kitegeeza bano Gwanga Bakadi nerindako Besigye yayise Bakadi yesebo jukira tukoleke male ye byokwogera birina lekazo kamale yakotaki kati Omukadi ono Besigye yalina okujja Nairobi bafune meeting ono Mukadishi contact oyo kitegedde oli amugize. Kebbi and AW continued communicating to each other via WhatsApp on mobile lines plus nti Kizza Besigye ne AW ono abawe ebyokulwanyisa oba yali mu plani z'obbawa basigala boogera nga bayita ku WhatsApp number 417781389990 and plus 1950394014 respectively. Nti ndowooza ya Besigye yali yeno ye bazitulaga kwe basigala nga boogerera. The WhatsApp communication chats between Kizza Besigye and AW about convening the Nairobi meeting will be tendered and relied upon in the court during the trial. Nti emboozi zino eza WhatsApp ezali wakati w'ababiri bano bajja zireeta mu kooti. Bw'obona bo omusango gutuuse okukola ki okuwulirizibwa.